Yes, twolekedde kyatulese olwaliro. Nga bagamba Abakwani's Pictures bakutusizaako sinema gye twolekedde. Mpozi ng'ogasseko naabo. Nagamba VJ Junior Productions nga bulijjo. Kobize sigaja ffe bulambalamba. Nga bagamba Stig yena nyini sinema asoose. Ne bajja bagamba Christopher yakulembedde abazannya akawungeezi k'olwaliro. Wabula blame takabuzeemu. Nga bagamba John naye agenda kubeera mu sinema. Wabula Shirley Knightley ne bagamba ayitibwa Amanda. Mpozi ng'ogasseko n'ayitibwa Rachel Pace. Bona muneno kuno kona kwanjula. Waliwo sinema ebiseera ebisinga gye tulaba nga bw'oba okimanyi nti olina ekika kya phobia yonna oba teweetaaga kutuula. Tugeze ng'oli claustrophobic oba ng'olina kye bayita borderline phobia, kiba tekikwetaagisa kulaba sinema ezimu. Kati ng'eno mpozi n'abo abalina ekiyitibwa bipolar. Mu kaseera kano Lodi yamala opanga byapanga kyava asookateeko obwani erudda. Yamugamba mu kaseera kano bw'oba osobola okugezaako seberera kye weetaaga ejja sobola okubaluka ette buli kimu kyonna ekiri mu mita 5. Kasirema ke tulekedde bakayise Elevetor tugenda kanyonyoka. Wabula nga nkugambye nti bw'oba okimanyi nti olina ekika kya phobia yonna, tugeze nga borderline phobia oba ng'oli claustrophobic oba sinaki ng'olina bipolar, eno sinema ogenda situka otambula ogende. Mu kaseera kano bakulengeza ekibuga. Nagamba VJ Junior nga bulijjo. Waliwo kabaka yali pembeni. Yalina bye yali atunuulidde. Musajja wattu bambi. Kyava akwate kuba n'asooka abikula. Yalinga kaadi. Bw'atula bw'ati mu kaadi ekisinga okwasinaku yakulukusa amaziga. Gambye kuno konna kwanjula. Tukyali masekati g'ekibuga. Obudde bukya buki. Erudda waliwo kabaka eyeetegeka. Ayina byagenda maaso no practicinga. Yasooka ne yeebuuza oba kinaakola. Kyava asigala nga agenda maaso no practicinga. Ne yeetegeka. Waliwo n'omulala ali ebbali. Ayina omukyala, wabula omukyala ali ku ssimu. One second, Martha. Soko lindeko Martha. You coming away? I am. Ogenda kwate kubo jeko no buterevu. I'll send you a car, okay? Nja kusindikira emmotoka ene kukima. Yamugamba kimu tewali tabu. Bagezaako kulaga abantu ab'enjawulo wabula balina kye beetegekera bonna. Waliwo n'omukyalo omu yali lubuto. Mpozi ng'ogasseko ne namukadde. Mukazi we yasooka ne yeebuuza ddala mutuufu. Baddayi. Ayinamu endwadde z'ekikulu. Wabula obuzibu bw'ayina bw'aba waakumira makende akozesa kawisiki. Era bw'atyo n'ayiwayo. Gambye kuno konna kwanjula. Kakene mu kaseera kano olunaku lwatandika okugenda maaso n'okutambula nga bwe luteekeddwa otambula. Buli kimu kyonna kyatambula nga bwe kiteekeddwa otambula. Mpozi ng'ogasseko n'okuyita mu lunaku. Obudde bwawungeera ku lunaku lwolwo lwe twatandise nalwo. Waliwo mafene yalinnya eggaali. Yamugamba ogenda kuntwala ku kizimbe kya Barton. Omanyiwo ndowooza. Alinnye kaabu. Nga bagamba Maka Rosenberg yakafulumya mu butongole. Wabula Maka Rosenberg yawanika olugero lwa sinema nateera. Stig n'abeera director okuntiko. Baweddeyo katulekere kyatulese. Twada ku kizimbe erudda ekyaliko ennyukuta bba. Butuufu kino kigenda kuba kibowa jjajja. Maybe not.
oba osanga nedda I think there's entertainment. nze ngenda kwega ndowooza kigenda kubeera kyentataininga kigenda kuba kisanyusa mu ngeri emu oba endala kino kyekizimbe kiyitibwa Bolton nakyawano gwe twatandise naye yali atuuka butosi anti banaye munansonyi ogezaako bayingirira okay gwe kola kyegambye owulidde njagala nkakasise ti buli kimu kyona okimaliriza enkya ku makya kibeere ku meeza yange okimanyi nti kumesize nange bwe ntyo batuuke bali ne babagamba ngenda kukozesa elevator e ogenda kwate kuba ojja ekyo kyolwaliro yagamba kimu nedda kagenda okukizimbe kino kuliko engeri yakabaga nja kwetaaga photo ID okay yabasaba identifications at least nga ziriko ebifaananyi ogezaako kakasi babi bantu abatuufu lwoli kyava asooka bitunulamu anti mpitibwa Donald Handley Mr. Hadley ne mukyala Sana oli munnamawulire ntera okukulaba gataliiko nfuufu buli kimu kyonna kyeyagala nze munaye nkikiririzaamu tuyingireko n'obutereevu muyingire elevator kati mu elevator waliwo security guard gyebaliko boy oyo tewali tabu rodi ye akola wano yenze oyo webali kujja munaye ne rodi nakwatekuba okuyingira elevator masavu shandi owaye Martin oyina akananka waneeno onayitibwa Martin Gosling katonda wata anti munaye ekyemisana kyalidde laba nagamba mbwe teyalidde ekyemisana ono mukazi wange okay kyasanya okusisikana munange okay anti onoosonyiwa nze nantuyaniridde ekibatu bibatu bituyaniridde nawulidde nti omwami Bolton agenda kubeerawo ekyo kyolwaliro leka naawe nkoze mu kampuni okumala emyaka 3 musajja okisimulabangako ne kabaka ono najja nja kujjukira ejja kuba yatwala paper nze mpitibwa George Axelrod ngenda kubeera mu kifo kya seya wange yalwadde ndi munakatemba aye okay nkulabye wano ku list Mr. Axelrod nakwate kuba ayingire omanyi nyina borderline claustrophobia kati ngenda kusaba tupakira abantu abangi wano kuva diro twasaba bateralisi batukuumi asikanyemu omuwarabu rodi munakatemba nze ndi security guard bona bwe bagambo bakomekerera batwabiza okay waye Bin Laden nshaga bateralisi babeera muka abuntu katonda watu agambye seba ina borderline phobia tiyandyagadde bapakiremu nnyo bantu nena mukadde yajja anti nsobola ogezaako okutuusa kapate nga tofunye buzibu bwonna osobola okumpa erinnya lyo yamugamba ayitibwa Jane Redding rodi kyava agamba oli ayitibwa Don nti erinnya eyo liri familia ninga lyemmanyi bane onoosonyiwa neetaga photo ID kati waliwo eyajjaze n'akato bali batandika okwegeyamu owaye abantu bangi bogenda oteeka munda naawe anti mpitibwa Henry Barton ng'ogassieko ne muzzukulu wange oye Henry Barton ye mugagga nga sikulina ku lisiti erinnya lyo teririiko lwaki tokebera ebweru w'ekizimbe n'olyoka okakasa ono ssebo yennyini kizimbe ati munaye bangambye buli ayitawo mujje kaidi awo tewali ttabo omulimu gukutambuza bulungi nsiimye nnyo okay tuyingire kagende munakatemba awulira obusungu elevator ejula yamugambye ayinamu engeri ya phobia Mr. Barton oli kyava asooka yeyanjula mukyala Sana banayi ntera okulaba ku TV nyumirwa nnyo ebintu byo byoweereza jasi kujubishamu tolegera bwoti noli musafu kubanga asikanye omugagga ono muzukulu wange ayitibwa Madeline dabano munakatemba bwatula awuli obusungu ayagala elevator simuleta retimbula boy ojuza abantu bangi ati munaye nze mpitibwa Gosling Keep up the good work. gena maaso nokola omulimu gwo
katonda wattu. This young lady. Ate ono omukyala yani. In Reading. Mpitibwa Jane Reading munange. Oh. Okay. Investor mu company eno. Thank you for coming. Oh, we bali kuja ba investor mwe muleta sente. Finally meet you. George Axelrod. Mpitibwa George Axelrod. Don't get this thing. Kati sebo tuyambe tumaze okweyanjula simbula elevator. Why? Mufuna akasya akasofu. Bana mulindeko temundeka. So it's okay? Chiri okay? ID, please. Leta photo ID. For Christ's sake. Yesu Kristo bana nunu gena muteka munda. Thank you so much. Well, there's two of us. Wama tuli babiri siriyo. Mukazi watwalira obuto. Yego omugaga. Good to meet you both. Kirunjo basikana mu embiri no yakuli munda. Munakatemba uli obusunkati ngelevator yegala. Maybe we should take turns breathing. Obosanga bana itusize mu mparo kyabika waliwo atali bulungi. Elevator bwetu nga yeyongerayo waggulu. Njaga wekanye nagambye kasema bakayise elevator. Rudi awuli atasha bulungi. Elevator tetuke kizimbe kiwavu kamala. Omugaga najja namutunulako. Yena tali settled. Waliwo kapata akategekeddwa waggulu eyo. Wabula abasinga abakozi w'abano babayise ozi mugaseko ne ba investors aba. Waliwo ekiwunyo obubi atofaayo. Omwana agambye jjajja waliwo ekiwunyo obubi kyatategeera. Jjajja namuga atofaayo. Ne banange. I'm sorry, my... Wamo n'osonywa bwe mbakoonye. Kind of cozy in here, isn't it? I'm not feeling that great. Siwulira bulungi. Take deep breaths. Wandibadde osooka n'ossaako. Well, here, what if we get stuck? Kali bweremera mu kkubo. Elevator bweremera mu kkubo. What's wrong with him? Kikyamu ki ekiri kuno nga tatereera. Phobic. Ali claustrophobic. Small spaces. Atya ebintu ebifunda ate nga bipakire. He'll be fine. Ajja kuba fine toti atuna terutuuka. Hey, Bwana gundi. look, I've been taking this elevator. Elevator eno mbadde njirinnyo okumala emyaka 6. We all have. Amazima gayi ffenna tugirinnye naye terina mbuzibu. One's gotten stuck. Osyegeera teyimirirangako mu kkubo. There. Okakasa otya. Kati omutwe yatyanga bw'omanyi abato baba n'effujjo. Agenda obbali nga okulaba nga ebbali waliwo akapeesi akagamba stop. Okay. Kati ekyanga kyabikono yeetaaga kkanga muko. Omulobo omusaala ali ku bunkenke. Mulegeredde. Kyeyakola ng'asooka asetula wano bulungi nnyo. Onagera okuza amaaso nga akato kasetula. Gwe tukigezaako nekanyige pesha elevator ne kanakana kanyize pesha. Grandpa? Wamasiwe kiri jjajja. It was an accident. Ibadde accident. So you're sorry, Madeline. Gamba nti oli sorry. Sorry. I'm sorry. Purpose. Kajinyize na kigendererwa. You're Kantunulidde ne kajinyiga. All you. liar. Evil little bitch. Evil little bitch. Why gwe nawe tokozesa bigambo I ngeri. saw. Akana nkalabye. Mr. Axelrod, Mr. Axelrod. you're fired. Gwe nkugobye. Nze nfaayo. Get me out of here. Just Nyamba nfulume wano nkozesa amadala njire wange. Nasooka apika omuka. Agambye singa bamuyamba n'afuluma ajja kozesa amadala dewe anti bamugobye omugagga. Ebyo tabifuddeeko. Maybe you should try not to breathe like that because you're Oba osanga pass out. tosaba otyo kijja kuleetera ozirika. Yabagambye alina borderline phobia. Sir, you'll need to pull out the stop button. Wandirekedde awo kusooka osikeyo epeesa lya stop. It's not moving. Why ekintu tekitambula. fuck. I knew. Boy, Please, what? nategedde. They're women and children. Wegendeza olulimi lw'okozesa wano waliwo abaana n'abakazi. About my language. We're hanging here, squeezed. Nze kinneewuunyisa ofa ku lulimi lwange tusiraanidde wano. Which is the problem? I bet Olulimi lwange bwe buzibu. when you were blowing people Nga up. bwe mwalimu abyo abantu temufa ku lulimi. Miss something? Simanyi nyina kyemisinga bane ono nga anyuuka nnyo. Intercom or something. Bane tewaliwo ka intercom kwe tusobola kwogerera. Let's try going down. Maybe Ebiseera ebisinga kintu kibaamu kitono katunyige tukkirire. Bw'anyiga bw'ati ne yeetegulamu. Nze bannaye ofudde. Kano akaana ke kabinyize. Martha, Nina kusindikira Martha message. you love it. just don't want to make a document. Sikiwa nti ajja kukyagala. Kuno bw'osanga ajja kujja tukoleko document. Oh,
man. What documentary? Hey, Man, pal. why you go say? We're just a glitch. How the hell would Kano ka glitch okakasotya. Ungambi ogirinye emyaka mukaga tefunanga mbuzibu kati okakasotya mu ka glitch. Try the intercom there. I mean, I'm sure there's someone on duty that can get this. Bana yemwandi badde mugeza kuyitako. Sometimes these things just need a little Ebiseera bisinga jiggling to bire bitu biba byetaaga kunyiga mu katini. Great. Battery's dead. Erianda security guard erianda liriweddeko. Erya radio kora. Kakaino elevator mu kujinyiga. Banyiza akapesha ka stop. Nebaako weekwama. Hina weekwamidde wabula kantu katono nnyo kagiremeseza otambula. I'm hungry. Nze mpulira nfe enjala jjajja. I can't breathe. Sisobola kusaba nange. Mpulira nfa mu nnyambe. What is it? Kiki ekyo? Anti nkuwadde ka whisky. Namukadde yamusimba kagirasi k'omubeera waragi. I don't really think that's the best. Sikiwa nti kijja kwetaagisa okunywa waragi boy. I think we should try the intercom. Nze ngamba tukozeseko kuyitako. will depend on the experts. Tugenda kudipendinga ku expert. Security. It's Henry Barton. Nze Henry Barton. Seems to be stuck on Kirabika elevator eri stuck. 49th floor. Tuli ku floor yana mwenda. It dropped a couple of feet, then stuck. Eguddeko katini ne maani kwama tetutegedde. Waliwo anyiza emergency stop button. But I pulled it out again. Njijeeyo naye. It was an accident. Kabadde ka accident. Tekitera kubaawo. Teryanyiga emergency button unless nga elevator erimu emergency. Eri epesa siri akuzanyirako. We're late for our party. Owaye tuyambe tuli kikerezi. Kansinika aba maintenance. Unaawutaka whisky. Kati obudde nga bugenda maaso n'okwetolola. Baasooka ne bakuzaako emabega. Waliwo kabaka ekyuma kyeyabadde awayalinga. Ninga kyebeka yabadde awayalinga kojja. Ninga alina gwagikolera. Once it's activated, you've got 2 hours to get it. Bw'oba omaze ogiteekako oba olina essaawa 2 okumaliriza n'otuuka wo w'oyagala otuuka nayo. You are, it's gonna go off. Kubanga mu ssaawa ezo 2 eba eteekeddwa okubaluka. Can't be stopped. Eba tekyasobola kuddizibwa mabega. Kasebera activated. This is what you want to do. Yamubuuza dda mu butuufu kino ky'oyagala okukola. Twadda ku elevator. Elevator ekwamye. Hope it won't be too much longer. Sikiwa nti kino kigenda kulwawo. I'm pregnant. I have to pee. Kubanga okuva lwe nafuna olubuto boy nina okukojjoba buli kaseera. Like that too. Mu butuufu nange nzijukira ebiseera ebyo naliko bwe nti. She's got that. Nyina sisita wange naye bw'atyo bw'ali. I'm sorry about this. Onoosonyiwa ku kino. Mr. Barton. Mr. Barton, wamasiiso biiyo. It's my building. Ekizimbe kyange Butter. ne kazzukulu kokwogereku. Liars go. Bad accident abalimba bagenda mu geyeni. Right. Ubadde kinaawe. Go ahead. Bwe naawe tontiisa ti ogenda kungoba emeka wangobyegobye dda. Ogenda kungoba gwakubiri. Tomanyira. Excuse me. Ono yakwati kuba agenda okuzza amaaso. It's my producer, Martha. Ono producer wange Martha. To eat each other, she wants it for the 11 o'clock. Angambye singa tutandika okwerya mu elevator. People get Amawulire yandigeetaze ku ssaawa 5. Feels like we've been here a week already. Bagamba nti abantu basobola okubeera sitaka mu elevator okumala ennaku ono twakamalawo kumpi wiiki nze bwe mpuliranga. Omukaga yabaga ati tunaba kumalawo eddakiika 10 temuti. That it may interfere with what maintenance is doing. Ngenda kussa ababoosi tomala ganyiganyiga mapeesa kiyinza okyankalanya aba maintenance kye bakola. Kirekere bakakensa. Oh. I hate to miss the first course. Banaye Thai muscle crepe. Sandi yagadde ku misinga mmere gye bagenda sooka gaba. Delicious. Tayi muscle crap. Now I'm in a hurry. Kirabika ebadde egenda kuuma kati mpulira njagala kwanguwa. Well, since we're all becoming an elevator. Engeri gye tufuuse ba elevator family kati wano. Mr. Barton, I Mr. Barton, waliwo ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza. well, I heard a rumor. Nawulidde olugambo olugamba. Mr. Barton, are you retired? Mr. Barton, nakituufu ogenda kulitayalinga mu nsonga z'okukola. Well, with a $75 million Okusinziira ku $75 million pe gye bamuwa. work. Ddala mu butuufu ne bwawummula lwaki aba akola. $1 million? Miliyoni 75 ze bamusasula. Just to figure the... Wamma njogera y'abannamawulire si kituufu tebakakasa ssente. But just between us, Naye wakati waffe bannange, Elevator family, I am elevator family, releasing it tonight. amazima gali nti waliwo kye mbadde ngenda okwanjula mu bantu ekyo ky'olwaliro. There are a lot of
talented people. Amaziba gali nti waliwo abantu abalina talent kati webituuso singa kunzi. Emirimu gya investment. Time to relax with my yandiyagadde asooka afuneyo akada relaxingeko ne family. Ddala mutuufu gwoba osanga okigwana. all my life. Nze nkikoleredde obulamu bwange bwonna. Ani atakikoleredde naffe tukoze. Miliyoni nsavu ono akyewunya miliyoni nsavu mutawe ze bamusasula ejja $. Abakyala balina ssente kweri. Well, all right, with your grandfather, you can have. Omutenjala emuluma. Jajjawo waba talina tabbuka nkusimbako okulya kange. Thank you, Madeline. Madeline weebaze. It's got nuts. Mulimu ebinyeebwa. Nuts. Nze sirya binyeebwa, nnyina allergy y'ebinyeebwa. Tufudde. Nuts. Munayita lya binyeebwa. Okay. Has anyone ever seen that old film Lifeboat? Waliwo yali alabye kasinema akakadde akayitibwa Lifeboat. We start eating people, I got dibs on this sauna. Bwe tutandika bino mu butuufu byo. Hey, I'm only Why? what every other guy is thinking. Ffenna tulinga bali abalala kye balowooza. Nange ndowooza kye ndowooza. Weebale kawisiki aba. George. Wanimpadde kawisiki kange. Kaako. Ofaayo okunkwatira kagwe kange munnange. Namukadde kyebikakasya kakumira makerenda ge. Yayiwayo. Wabula obuzibu seba amisya kawaragi. Ono yamutula n'agamba kweri. Old age ain't. Ati munnaye emyaka emikadde gigirako ebyajyo. David said. You're not old. Tuli mukadde nnyo naawe. Don't they say that you're as old as you feel? Are you from New York? Ova mu New York. Cleveland. Nva mu Cleveland. A party? Oh, sure. Why? Ovudde mu Cleveland kujja mu New York olwa party. New York since my honeymoon. That was 43 years ago. Yamugamba nti abadde yakoma okujja mu New York at least okuva lwe basembayo okubeera kwa ne munne baawe. Myaka miwanvu emabega. I'm sorry to hear that. N'osonyiwa okuwulira ensonga ng'eyo. I wanted to come tonight, especially to meet you, Mr. Barton. Agamba nti ekibali kimuleese ekyo kyolwayo kusisikana mwami ono ayitibwa Mr. Barton. Yes, he was. He was the best. How much longer do we have to stay in here? Tusigazayo bbanga ki okubeera munda wano. Totya obudde bukyali tugenda kuvaawo. My wife. Omukyala agambye ava mu Cleveland. Yali yakoma okujja mu New York nga bali kuhande munne baawe. Myaka 43 gyayita emabega. Baawe yakafa myezi 6 egiyise emabega. Just start without us. We'll be there soon. Mugende maaso ne party ffe nga tetuliko tugenda tukambudde. Tofaayo. I suppose they have to call the elevator people. Ndowooza bagenda kuyita abakwasaganya elevator. Security guy, do you want to, I don't know. Security guard, lwaki okozesa radio call noyita abeetaagisa? Security guard oba muwarabu. Didn't you hear me earlier? My bad. Tiwawulidde nga gamba akasi akayise emabega eryanda lyaweddeko. What did you say? Ogambye ki? Said I'm not surprised. Ngambye seewuunyiza. More I can do than what Mr. Barton is already doing. Tiwali kye nnyinza kola kusuka ku kya Mr. Barton kyakoze bannange. When's the big day? Olunaku lwadi lwe mugenda ofumbiriganwa mwe. I'm the lucky girl. Nze muwala ow'omukisa munayi gwe yawa empeta. I've seen you on TV. Nakulaba ku TV munnange. It's really nice to meet you. Don's been keeping you. Kibadde kirungi okusisikana omwami oyo abadde akuumanga kyama. Oh, from Bonds. I'm on. Mumanyi kuva mu Bonds. No. Bakola bonna mu kampuni eno. In the same department? Yep. Esigezi obadde okola mu department yetiye. Tukola side by side kwegamba. Twelinaanye tukolera mu ka cubic ke kamu. Thank you very much. Weebale nnyo munnayi kwogera munange. We don't work together that much. Naye ennaku zo tetukyakola ffenna. Off though, right down. Yafuna mukama ntitlili. Nakya nayitawo agudde. Tufudde. You okay? Namukadde abadde agudde. Ne basooka bamubakira pembeni. Bamuyisawo ne bamukakkanya wansi. Kasi watulayi katali mu mbeera eryoke. Kyava ddamu n'awutaka wisiki. Yagambye ebyobukadde obimanyi munnange. Anybody else? Waliwo yeetaaga ka wisiki. What you're offering? Munakatemba yagamba kampe nje. Mbeera yayononese dda. Yasetulinga wansi kyava atuula. Did they forget about us? Simanyi baatwerabidde mu gye tuli. Depends what kind of boss. Kisiiza ku bosi kikaki. Let's see if they're making any progress. Kati abo balina progress gye bakola.
Security. This is Henry Barton. We're Nze Henry Barton. in the elevator. Why tuli mu elevator tusiranye kyekigenda maaso. Maintenance has contacted the elevator people. How long? Aba maintenance bamaze okwasaganya aba elevator kinatwabanga ki. It's a traffic problem. Ati bali mukubo bajja naye basikanye traffic. Take a little longer. Kijja twala mu kabanga. It has to go through maintenance. Why biina kuyita maintenance. Someone from maintenance. They're not here at the moment. Tebaliwo kati. Where are they? Bali luddawa. The technicians are on their way. You'll Ba technicians bali muku mubadde kimukakani. Gwani erinnya lyo boss. Obadde yagala mugobera wano. Gwe sebo. Hello. Kuba security gwani erinnya lyo. Hello. Hello yamujjako bujja. Sebajjeko boss. Boss yawulira nga aswadde. Coming. Aba elevator bajja. Me too. Mpulira ddala mutuufu nkoye enjala ennuma. Since we're captive audience, why don't Kati engeri gye batukutte gwe sebo lwaki totunyumizayo kagero oli munnakatemba. Okay. Lwaki totunyumizayo akajjoko. I'll tell you when I was working on for Kale kambabulye ku kiki mbadde ngenda okuga ekyo kyolwaliro. a banker friend of mine. Waliwo kyali wange banka. A beautiful blonde. Yafuna akakazi kalina enviiri za blonde nga kabalagavu. Hour. He sees her washing up. N'akagamba kagende kasiige emmotoka ye langi posh. I figured it would take all. Kati yali agenda okuzza amaaso nga akoza brush. N'akabuuza He looks at her and he says, "Is everything okay?" buli kimu kiri oke. And she looks at him with his big, Ne beautiful. kamutunulira n'amaaso n'okumwenya ne kamugamba Are you done? kiwedde. And she says, "Yeah, it wasn't." N'akabuuza kiwedde nti ye tekibadde kyamaanyi nnyo. It's not a porch, it's a Ferrari. Si posh Ferrari. Thanks a lot. Weebale nnyo ssebo kumalayo kagero kange. Joke's got whiskers. I thought it was fun. Zibadde ndowooza kali fani. Porsche. Yeah, we got it. Oba ye tubitegedde naawe tutuwanvuya. Stupid. Bya kisiru. I once opened for Dice Clay. Still stupid. Okyali musiru kacajja gwe. Whoa. Why naawe tosembera eno obadde kyotunyiga. Hey, Hey. if you skipped a cupcake once in a while. Singa walekerawo okulya cupcakes n'otagejja kubeera nga sande masavu oba osanga wandibadde tujjamu muno. Where are you from? Overside ki? Mr. Muhammad. Family comes from Iran. Famire yange eva mu Iran. Muslim. I know. Musiraamu nategedde muli babbi muli batemu. Knew what? Wategedde ki? I can't be a loyal American? Kwegamba bwe mba Omuwarabu siteekeddwa kubeera mu America. And say what? Anti oli muri Iran muli ba suspect mulina ebyokulwanisa. Go ahead. Kati nze nga ndi muyindi nteekeddwa okubeera ne kaddooti mu kyenyi. 1,000 years of suffering, I have a certain sense. Okusa ku myaka 5 nga mbonaabona. Of course. Kitegeeza oli mujju. Know about your nuclear ambitions, and we have you in the. Tumanyi ku nuclear ambitions aba Iran era tubatambulizaako amaaso America egenda basekula. To go, I have to pee. Banaye neetaaga okukojoba. Hold it any longer. Sikyasobola kukwatira mukojobo. What do you want to do? Kiki oyagala okukola? It's not that nice of a bag, really. Sigamba nti oba kirungi okukozesa ensawo. What does your bag have to do with it? Kati ate ensawo ye ekwataganya wano erindako. Do you mind awfully? Ofaayo gwe muzeeyi n'osooka weesikamuko. Sebo Munakatemba agambye Rodi ayitibwa Muhammad. Amugambye. Okay. Mbu sebo muli ba suspect. Tukimanyi mulina nuclear ambitions tugenda basekula mujja kijjamu enjawulo. There you go. This is good. Kati mukazi wate yalina kyakola. Can I just do you Ofaayo senga your arm just nkwekwatako wano ku mukono. me up for a second? Mukazi wate ayagala kojoba. Weesike muko kati ni bw'ati. I won't have you do anything else, I promise. Mu butuufu sandikoze kino singa wabaddewo ensonga endala naye tewali kyakola. Ne bamusettingira ensawo ye. Kati agenda kojoba mu nsawo kuba tewali kyakola munnaye. Mukazi wate ali lubuto buli kaseera omukojo oguba gumuluma. Aya. Ono yamuteerawo ekkooti n'akola engeri y'akanaabiro. Mukazi wano najja akojobe. Kuba omutaalingizaayo. Lindako. What you doing? Omukazi oyo akola ki eyo bana? Simanyi akojoba mu elevator. Wai totunulayo bavueko. Katula. People watching. Oh, I can hear. Yesu Kristo muwulira nga akojoba kiwulikika bubi. Now they're not answering. Kati baganya otuddamu baneeno. Now what? Be quiet. Sobola n'okuwunyiriza omukojobo. Sirika. Sirika totoyogera. Okay, you're good. Yeah? Banaye maliriza I'm good. Okay. Okay. Good. I never cared much for my dignity anyway. Omanyi kuviira ddala mabega nali sifaayo kuba ya dignity yange. Ebyokuswala yabigumira. Sorry about that, everybody. Banaye munaasonyiwa ku ekyo. It's fine. Kiri fine. Kati mpulirako bulungi. Much better now. Mpulira bulungi kati wano wendi. Obudde nga bugenda maaso n'okwetoloola. Tuli ku kizimbe kya mwami ayitibwa Barton.
Elevetor yasiranidde munda wano. Budde bwetoloola. Kegeno na mukadde aba atudde wansi. Our son Jeff died in Iraq. Mutabani wa fight wa Jeff yafiira mu Iraq. Oh, could someone help me out? Bana musooke munyambe konsituke. Agambye mutabani we oba mutabani waabwe ye ne baawe yakafa ebbanga ettono eriise mabega. Yafiira mu Iraq. Our son Jeff. Mutabani waffe Jeff. Iraq. Yafiira mu Iraq. It practically killed my husband Neil. Agamba nti mu ngeri ng'eyo kyasobola okutta bba wange Neil munda. Kubanga bali close ye ne mutabani waffe. It basically took his spirit. Kyamuleetera okwenoonya. Going to buy a boat. Yali agenda kugula eryato. Tired. He was always studying. Kubanga okubeerera emabega yali asoma nnyo akatabo akalimu amaato. That's what got him through, really. Kyekyo ekyali kimutambuza okuva mutabani we yali afudde. Kali yafuna eryato lye yali ayagala. Barton Investments. Aba Barton Investments baafiiza sente za bbawa, sente zaffe zonna baazionoona zaabula mu investments ze twateekamu. Like 6 months ago. Isigeza bbawo yali ayitibwa Neil. Screamed at me saying, oyo omusajja myezi mukaaga egyayita emabega yampoganiranga ku ssimu n'aŋŋamba musimanyi twamwonoonera ssente. I used to allow our clients to buy them. No one could see what was around the corner. Yamugamba ebiseera bisinga munaye ba client bateekamu ssente naye tuba tetumanyi ki kigenda maaso. Yabeesiga. After my child, my son, he was my whole life. Yeekuba ekyasi mu mutwe. Nga mutabani wange bwe yali ne bba wange bwe yali bwe bwali obulamu bwange. no, it's still just a gamble. You can't. Ati munaye ebiseera bisinga client ffe yatubulira ekyokola tuba tetumanyi ki kigenda kubaawo. Baliwo okuinvestinga ssente. Yabeesiga n'abawa ssente ze. Yabawa akasuwa ke. Yabeesiga n'abawa akasuwa ke ng'asuubira mugenda kukola ekintu ekituufu mu investinga ssente ze zikomewo. Always the investors decide. Anti munaye ba investors be basalawo ki kye bateekamu ssente. That you got a 75. Gwe ssebo nagenda okusoma ng'ofuna $75 million pe. Ne mbutuufu muli basiru nammwe. Life. Obulamu Fair. si bwenkanya kyensobola okugamba. Ddala mbutuufu. Obulamu bwo busa. So why are you here, Mrs. Redding? Kali Mr. Redding lwaki oli wano? If it were me, Kubanga singa mbadde gwe last place that I... nga bbaawo kino kyekifo ekyamuleetera okugyawo obulamu bwe kyekifo kye nandiyagadde osembayo kubaamu. Lwaki oli wano? Kyava asirikirira baakuzaayo ke mabega. Omukazi ono nga tannabakwata kubo kwe. Juyira yagambye abeera mu Cleveland. Yavudde mu Cleveland n'akwata kubo kujja mu New York. Wabula ekyabadde kimulese kusisinkana bano abayitibwa ba Barton Investments. I hope this is okay. Kansubire mu zino ssente zijja kuyamba munange. Ono ye kabaka gwe twatanisinga agenda maaso n'okunnyonnyola ku kojja gye yali akoze. Wabula kyebika kojja yali agikolera namukadde. Era nga namukadde kojja agitwala mu kizimbe kiri. I'm running out of time. Banayo obudde bunzigwako. Ninga yamukoledde kujja yamugambye nti once kasitebera activated oba oyina essaawa 2 kugikozesa kyoyagala. Kubanga eba tekyavaako. No, that the elevator was going to be stuck. Agamba nti we yajjidde wano teyategedde mu elevator egenda kubeera stuck. Wabula kati takyasobola kwogera omukabaka mubake. She needs help. Banayo omukazi yeetaaga buyambi. Jane. Musooke mufune engeri gye tumutaasaamu. Jenny. Agambye nti bwe yakutte kuba okujja teyategedde mu elevator egenda kubeera stuck. Yajja asooka afuna amakerenda ge. Mbeera si nnungi. Obadde akyabanyonnyola. Lwaki yajja wano olwaleero? Kuba ye mumuyambe. Sooka ofune obusobola omuteekako. Ono yakubira aba 911. Mukazi tassa. Oh, no, you're not gonna die. Togenda kufa. Die. Togenda kufa tofaayo.
Okay, what is your location? I have a bomb. Nyina kojja. You got a bomb? Oyina kojja. Says she had a Omukazi agambye ayina kojja. woman. Omukazi era bw'atyo n'akutuka. Wayita kyasa. She's gone. Omukazi afudde. Oh, maybe she had a stroke. Oba osanga afunye ka stroke. Muhammad oba osanga afunye ka stroke gwe naawe. I was a medic in the army. Nze nali musawo mu magye. Nsobola okumanya afudde. Omukazi afudde bannaye. Out of here right now. They need to fix this right now. Mubagambe betaaga fixinga kino kati. Hello? That's how we know. Ekyo kye tumanyi. Oh, answer me. Owaye munziremu. Jane Redding? Omukazi ayitibwa Jane Redding. Afudde naye nga bagambye nti ayina kojja. Services. Kituufu kyayogedde. Oba badde mu katemba. Damn it, where are these people? Yesu Kristo bano bali luddawa. Oba sekiwita tebakyakwata intercom. Intercom tebakyagikwata. Now they're not answering. This is unacceptable. They have a job to do. Kino tekikirizika. Abasibe balina omulimu gw'okukola. It's their own money. We're not responsible for a client. Ffe tetulina buvunaanyizibwa client waba afiiddwa siteegi. Shut up. Kasajja Look, this is ridiculous. Where's kino the kyabula. woman gonna get a bomb? Her son died in Iraq. 70. Kati ono omukazi kojja ayinza gijja wali myaka nga 75. Kono mutabani we yafiira mu Iraq. Agambye yali soja. Only said that Well, that's what she said. Jane Redding from Cleveland. Ono yakuba essimu yakuba ku station. I mean, we're talking tonight. Agamba nti omukazi bw'atyo bw'atugambye nti simanyi abadde ne kojja. Osobola okugezaako sinika ebifaananyi ng'okozesa essimu yo. Start streaming. Ngenda tandika okuscreeninga kati. Aya. she has a Mulimu munnamawulire akola gataliiko nfuufu yamanya gano gakolerawo. Yayiwako buyiyi kamera. Banaye muleke kuva reactinga. There's 9 of us, including CEO. Tulimu mwenda ngo gasseeko ne bosi mwennyini nnyini bijimbe. Wayi totuluzamu kikamera obadde ki? And invested with Boston. Oli ssebo ye ebifaananyi abisindikiddewo gataliiko nfuufu. Banaye. Omukazi alimba ayinza okuba abadde talina bomu ng'abadde anyiize. Wayi guli security guard guno mulimu gwo. Nze simanyi bitu bya bomu. Bannange. Abayi. Kano kabaga abasooke balindeko. Celine Forget, bond trader and expectant mother, has volunteered to check Redding. Waliwo ayitibwa Celine. Asuubirwa okuzaala essaawa yonna. Asazeewo agendako ebiro oba omukyala alina bomu. Ye munnamawulire. Gafulumya akozesa ssimu. Mukazi watu yajja. Kati baagala confirminga. Oba namukadde kyabadde ayogerako kituufu. Ddala mu butuufu alina kojja. Mugaga bagambye nti omukazi abaddemu ebyo by'okutya oba osanga ayinza okuba talina nakojja. Ng'abadde akanga bukazi. But am I just gonna open it up or yeah. like what? Yeah. Can't be that sensitive, right? I mean, she's been carrying it around all night. Ayina osooka okebera ensawo. Kono kituufu. Ensawo bwedde agyetisse nga tagita. Kwe kujja akebere. Babano. Yajja asikeyo akasya wabula awuli afunamu n'okutya. Okasikirawo nga kojjamu eri ebadde egenda kubaluka. Nondabira embaga. Abasigadde bonna bali ku bunkenke. Kuba bakibalira mu mutuufu we bakojja basiranye. Allah. Kyabasooka abikula bulungi nnyo. Pesi erimu alisumuludde. Looks like there's a wallet in here. Kirabika mulimu engeri y'akawaleti munda wano. How do you know that it's just a wallet? Maybe it just looks like a wallet. Mukakasa otya oba wallet eyinza okuba nga efaanana nga wallet naye nga ditonator. Mukazi watu kawaleti n'akajjayo. Najja yeekaanyi.
In case my camera didn't pick that up, there's a huge sigh of relief. Why mulimu bitu bya bimwogerako. Oh, sweetie. Mrs. Redding just had... Wama mukyalo Redding alabika abadde. Her husband just blew his brain. Baawe yayabye omutwe gwe. So obnoxious. Ni lwaki ogenda maaso n'okweyogeza kasajja gwe. He needs to hear that. Uno mwana mutoloza yetaaga obulira ebigambo ng'ebyo. Mr. Redding, she could have made all that. Ayinza n'okuba Mr. Redding taliyo ngono omukazi yabiyiza buyiiya. TV. Buboya abakazi abayaayi nga ayagala kwefuula wakabi kubeera ku TV. Started. They lose their money and homes, then what do? Oh, for God's sake. Mu butuufu bafiirwa ssente zaabwe n'amaka. Kati oba osuubira agenda kukola ki? Neil Redding, tragic victim of collapse. Neil Redding. He says here that he shot him. Bagamba ssebo wano yeekuba ekyasi atambula n'akawuli. Allah. Happy now? Kati oli musanyufu gusajja gwe. That doesn't mean anything. Mwayona na ssente z'omusajja. Okay, checked her purse. Wait, no, if that's... Tukebedde akasawo. Kati... I think we should check under her dress. Zenooza tukebere wansi w'ekiteeteeyi kye. I mean, isn't that what they do? Si bwe kikola mwamudu, si bwe buto bumizambala. How do I know what? Nkakasa ntya bwe bambala bomu. I'm not a suicide. Nze siri suicide bomba. No, any Nze suicide. sirina kye manyi ku bya bomu bannaye. Or even seen a real bomb. Nze siraba na ku bomu yaddala bwefaanana sigirabangako butya. Lwaki buli kimusuubiriza nje olw'okuba ndi Muwarabu. Katuyaga tugamba ani. Uli yabuuza katuyaga tugamba ani gwe Muwarabu. Bawarabu mumbeera ne bomu. Well, okay, then... Nze sigenda mukebera wansi mu kiteeteeyi. These two. I mean, I don't have experience with... Why sina experience ya kwaza muntu nga alina bomu mubadde ki? What about you, Martin? no, look, run your hands over her. Kale muyiseeko engalo kungulu kyekyokka. Muyiseeko buli obadda. Now. Osobola kifiringa bw'aba ajambadde bomu. Muyiseeko engalo kungulu tulabe. Munakatemba. Sebo bali ku mayiti ya namukadde. When did I suddenly grow balls? Nera mutuufu najja ddi ofuna emipiira. Oba okubeera omuvumu. Kola ekintu nga kino. Yakwase kuba gyakebere. Yasoka n'akwatakwatako. Buno busya bwennyini. There's something there. Waliwo ekiri munda mu mukyalo ono. Buno abasaba kibwere bekubeera kojja. Ere bekubeera bomu. Yajja mutagulule. There's definitely something there. Waliwo ekiri munda mu mukyalo ono go ge mazima. Kujja asooka amusumulule bekanyi. Butuufu kyakifiirize nga mwekiri. Yesu Kristo. Look, it could be any. Or Kiyinza okuba nga Stop saying that. nga si kikulu. Lekera okwogera bwotyo naawe. Maama nyawo. Allahumaka. We gotta find out. Tulina okumanya. Sigala ng'okebera. Impressive woman, Miss Fouquet. Kiryoke soko kebere tulabe. Kuba mwe kafaananyi ng'oli mu mbeera eyo. Maama nyabo. Agenda okuba nga gira tulabe gira. Oh, Jesus Christ. Nga kituufu omukazi alina explosive mu kiwatu. Nice knowing you all. She's got a bomb. Omukazi alina bomu wama tetumanyi. Radio. Waaye naawe katugiyite radio. Bar of soap. Bomu yagyesibyeko. Bicycle cables. Mother, I'm gonna say my bad. Yagyesibyeko ne bicycle cables. Get him to hurry, we need help. Bane twetaaga buyambi kati. Kituufu omukazi yazze ne kojja.
yagamba soko lide tuyengo budde bukyali Elevetor ebise bisinga nzira mu sinema wagulu baba bayitayo why gwe sane masavugira nawo nkwateko wano okay We're trapped here on with a bomb, all right? why tuli trapped ne bomb no woza sikwata ku bintu byo oli kubiki abadde mugambo why tumenye ebintu ebi sebo mugaga avuga tumenye ebintu ebi namuga tuli trapped wano ne kojja katuyaga tukoleki naso kalingiza akeno mulegere no bwatu ebintu byo babinsana bijja China kutambuza amaso yekani Oh man. Yeah. why nyweza kuona kunywezeza boy What's your fucking lights? And what are your matara mere teri gezi. Elevator without an escape hatch in the city. Well, now what? Anyone have a deck of cards? Kakasi. Well, it wouldn't do me much good anyway. Ono mukazi watu olubuto yasituka aseze wanywe ku sigala. You shouldn't smoke. Why is tunywa sigala? Fuck did you care? Kati ofayo ki? What, now you're gonna become a concerned father? Olwo tugambe nti kati ogenda kwefula taata afaayo ennyo. There's not. Kumbe nakyala awulidde. Soko ogambye ki? It's all of us breathing this air. Omanye ogambye ki? It's not the time, all right? Sike kasiyaba naye twogere ku bino. Perfect time they can fact. Kano ke kasiyaba naye omuntu ayogera amazima. Wayenda. Now's not the time, all right? Wamasike kasira dde. Now! Njagala kumanya kati nja kunyonyola edda. No, Donnie, like when you put me on your desk. Onoomunyonyola engeri gye wanteeka ku mmeeza nga tunnyuka. Yefudde atawulira. It just happened. Wama kyatuka nano bunakatembe ebyo byayagala. No child, Don. Oyina omukazi alina lubuto n'omwana. Omwana wo kono kisoboka. Gasiya mbwagwe. Ubeda chobola yebwala mu Elevetor ng'akimanya ayinamu akantu ke yashamba eddiba kati kali lubuto. They're sending someone to get us out. Bagenda sindika omuntu atukime totya. We're such an asshole. Yeah, it takes one. Yembu tufuli asu. Yamugamba it takes one to know another one. Bwemani asu kibasegeze nawe uli asu kumanya. I'm a happy pessimist. I expect the worst and I'm never... Nze kuola bandi happy pessimist. Maybe you should do it just... Bansubira sanyu jerere ababeera mu nnaku ze kisanyusa. Fake bomb. The whole reason to have a fake bomb is to show it off. Maybe she was Ensonga eri nti later you wouldn't have badayi. Can't... Buli omu aleeta kirowoozo kye. Seriously, you can't just walk into Walmart and pick it out. Yes, it can be bought. Oh, There, you heard it from the... Muwulidde expert. Naye gwe kiki lwaki ondemerako? Lwaki oleka kiro ndowoolereza okubeera omutujju? Esimu nevuga. fuck you. Wegire kasajja gwe. No. Nedda. Okay. Tulyoke. Speculation. Jasinkayana ze tonotule ziriwe. No, I know. Nkimanyi. She's all right. She's just afraid. Omwana ali bulungi jasi atiddemu kyekyoka. Soko yogeremu noono jjajja. Grandma. Jjajja. Oh no. I'm scared. Mbutuufu mpulira ntidde jjajja. I love you too. Njaga okimanyi nange nkwagala okukamala. Ndowooza byebyo. Gaga ssebo yeegumya. I promise. Nkusuubiza munange. I love you. Njaga okimanyi nange nkuyagala okukamala. Everything's going to be fine. Buli kimu kigenda kubeera fine, tewali kigenda kuleeta buzibu. Okay. Bwatyo najjako olukomo. Twasooka ne tudde ebbali. News bulletin. Tonight, Kakense yakoze kojja. including CEO Henry, Abaali wanagenda okuzza amaaso nga boogera ku TV. what appears to be a bomb. Nti waliwo abalisitaka mu Elevetor. 9 people trapped. Mulimu omuntu eyaleese kojja. Omu ku baweereza abafaano ku TV naye gy'ali. Yagaweereza ng'akozesa simu. An investor with Barton died of an apparent heart attack. No bomb. She was upset because an investment went wrong. You see this. We have no knowledge of knowing how much time we have left. Tetumanyi tusigaza budde bwenkana ki. The woman's dead. Barton should check for it. She was the one who's after it. Ono yajjako bujja kuba alisi yasobola otegeera obudde bwe basigaza.
olwendera kyayali amaze omugamba nti amaze ogyactivatinga nga takimanyi koje bwe baba bagyactivating kitwala essaawa 2 bana emumanyi kyetugenda okuba tusooke tuyiye kano mujje tusooke tuyiye wano zino enzigi ebiseera ebisinga zibeera digestible mugire musooke musitule mayiti yannamukadde mugijjewo ne basitula mayiti ne bagiteeka eruda bagasooka kusika nzigi zino bafune engeri gye basobola okuwaganya oba osanga waliwo engeri gye basobola ofuluma bane musooke munyambeko enzigi zino tugigule ukakane balugaziya bulungi nnyo bagenda okuzza amaaso nga balengera engeri y'ekitangaala abaye mutuyambe maama abantu kirabika bavuddemu dda mu kizimbe olwawulidde nti mulimu abalina bomu abazze ku mukolo abasinga bonna ne batawanyika What if we open it up and throw the bomb out? lwaki tetuggulawo bomu ne tugisula ebweru Don't know, all right? What if I climb up there and I hit the button on the outside? I mean, it's a different control. Maybe it gets the thing unstuck. kati bulabye muti at least bwe nkwate kubo ne mpitawo ne ngenda ebweru nenyiga epeesa eyinza okubeera nga mekanizimu eyawukana n'eno tetugenda kubeera babenzi wano tubaluke bwe balusi bannange tubeko kye tuyiye ekigenda tutambuza basooka ne basaba omutale bekaaba I think we should do it. nze ndowooza tukikole naye mutuufu gwe kakyajja gwolabika oyaganyonyiga amapeesi olinga muwala bana yani amanyi bano abagenda otuyamba bagenda tuuka wano tusigalidde kweyamba feka wamasho tegenda kubeera ku tv kuno yatandise dda n'okulwaninga mumuwulidde Okay, that means two things. That means that the bomb is probably on a timer, and that means that we cannot wait. Omukazi yagambye nga tanabafa nti talina budde bungi kiba kitegeeza nti bomu eri ku tayima tetusobola kulinda bagenda tuyamba twetaase nga obudde bukyali ne basika enzigi okay osobola okusindikako oti wali tabu najja musindika yamugamba nyinga amapeesa wabula akantu wayita ssebo kali risike kubanga eleveta nemala egira bweti nedde engulu ono batema muteme yajja kali obuzibu tasobola tuuka peesa gye liri yagambye nti kiyinza okuba kirina different mechanism nga munda bwe kiba kiri sitaka nga bwonyiga ku peesa lyebweru ate esobola okutambula abayi sisobola tuukayo bannange kapeesa kali waggulu omanyi nze ngamba wanikoseza kino ekigo olyokeewo nosobola okuddamu okusindika kuno ye tewali tabu mwamudu ye wali osindika omuntu ne baddamu ne bamusindika buto nateera asobole okunyiga akapeesa njagawekanyi yajja akuta omugo gwa nakyala eyafudde namukadde gira tugende gira bwatyo najja kyava gyasobola ogezaako sindika owaye wegenda ezikiri dangerous kati omutwe yawulidde nti bwonyiga amapeesa tomanya yalabye jjajjawe ng'anyiga epeesa wano eleveta ne yeesikamuko kati yajja onaakoone omutwe kyeyakola kyava anyiganyiga ebbali oba osanga ejja kutambula ke kaseera boyo obeera omuzira ono yanyiganyinga muganda wange waye sika omukono gukomyewo bwe biba biganyi banaye temufayo kali naagenda kunyiga wabula akapeesa akagenda okunyiga ka wansi gwe madiri ninawe lekera onyiga obupeesa obwo kyava akunukiriza omukono yanyiga epeesa eleveta yateguka omulundi gumu obuzibu nga bunajja yanyiza epeesa lya wansi eleveta eteguse butegusi omukono ne bagutemako gusigadde waggulu yakiridde wansi njagala olabe embaga bakayisa eleveta Vj Junior inspiration zinga bulijjo kakaino wegize n'akasinyazi kavudde koko
bali mu kizikiza. Holy shit. It sounds just like girl from Ipanema. Don? What Eki happened? No, I hit the button. Who else can hear me? It's Don. Who else can hear me? Yeah. Maureen? Doni kono muli bulungi banange. Bamunonya Doni wali. Kaina abasinga kyebikata basegedde nti omukono guvuddeko. Phones. Kusiza akavuyo akabadde buli omu abadde akuba mulanga. Get off me! I'm sorry. Waye nvaako naawe tontulira. Anti onoosonyiwa mbadde simanyi nti oli wano. George? Yeah. Basooka ne bakozesa obusimu bwabwe. Wano ssebo katoki weeyambira. Celine! Celine! Don? Mr. Barton? Madeline, you okay? Madeline oli okay? Madeline mukazi watu alina we yeekwatidde omuto. Ali mu kutya kwereere. Abange. Yesu Kristo banaye tufudde. Laba omusaabu afaanana. Ettala egenda okuddako. Ng'oli yagudde eri yenna ajjudde omusaayi n'abasinga bavulubanyi wano omusaayi. Tufudde. Laba nno omugaga. Ono yakwate kubo n'asooka amusiba omukono omusaayi guleme muggwamu. Naye ng'omusaayi gwasamusesamuse dda wonna. Tufudde Yesu Kristo. Nywera. Katonda wat. We're still here. Tukyaliwe. Fena tukyaliwe. Scary? Temutya nnyo. We're all... Ndaba nno namukadde. Henry. Gwe ssebo omugaga. You've reached your button quota. You're all buttoned out, man. Give it a rest. Wandibadde okukakana wanyizenyizidde amapeesa. Just go keep Madeline. Lwaki tosooka n'okuma kazzukulu ko? Dda wali okume muzzukulu wo. I got you. Tuula wano eno. It's all my fault. Watch your head. It's all my fault. Omutaali bali awoza kimu bannaye eno n'asubi yange. It's all my fault. Bambi kakazi katukalayisa okwenenya. It's all my fault. Eno ensobi yange. That's kind of like a roller coaster, right? I don't like roller coasters either. You're gonna be okay. Ogenda kubeera okay. I saw you push the button. Nakulabye ng'onyiga eppeesa kyo kituufu. You must run in the family. Kirabika kiri mu family kuba ne muzeeyo jjajja abadde anyiganyiga amapeesa. We gotta get out of here. Tulina okufuluma wano. We're still waiting. Banaye tukyalinda. Why don't you come help us? Teri atuyamba. Still stuck in a fucking elevator. Tuli staka mu elevator. Where are you? Oli ludda wa? Yeah, we need help. We need help now. Twetaaga obuyambi kati. I think I am remaining calm, actually. In a fucking home Oli tali bulungi amagulu tegali okay. with 8 other people and a goddamn corpse. Well, my friend is bleeding out. Now, where are you? Mukwano gwange avaamu omusaayi muli ludda wa? Wamasoko kwate wano bosi. I'm not a prayer. Nze siri musabi mulungi. I pray every day. What good did it do you? If God knows everything. Gw'osaba buli lunaku kikuyamba ki? Emirundi 5 mu lunaku kikuyamba ki? We need help now. Twetaaga buyambi kati. Could be worse. Kyandibadde kibi osingako awo kitya. You ever played the Comedy Cellar? Are you retarded? Naye simanyi olimu akataala. Think this is a joke? Gulooza kuno kusaaga. Look around you. Do you think this is... Sooka wekkanye gulooza kino kyakusekererayo. in here that might kill us any second. Omukazi ali wano alina kojja esobola otutta eddakiika yonna eyafudde. Fucking funny. We're not your... Gwe buli kimu kyonna olowooza kiri fano osindika busini simanyi. Cry. Some people get angry. I tell. Nze gwolaba ennyonyi bwegwe abantu abamu bakaaba abamu baseka nze nkola jokes. But does that make any difference to the bomb? Gwe bagambye ekyenjogera kirina enjawulo gye kikolawo eri kojja nedda. I want to get stuck with. I didn't want this gig anyway. I was. Nzinange guno mulimu nabadde saagala bandesinga substitute. Stories about people who almost get on a plane that crashed. I'm the guy that takes their place. Yamugamba nti olaba abantu abalinnyo ennyonyi katazigwe. Goes off. Zino zikatazigwe. Last word. Ebiseera ebisinga bwe bafuluma
nze gwe batwala kubanga at least baba ulide ebigambo byange bisimba nga bibasanyusa. Pochi. I gotta remember that one. Damutufu ekyo kyo nyino kijjukira. It does have whiskers. Ayogera tasirika. Yagambye gwe mulimu gwe munaye kwasama kye kimusasuza. Kwasama. Guys. Abai. It's the bomb maker. Unaina akasimu kaliko TV. Lodi yavaya akola kojja na jeri bana mawulire. This isn't what she wanted. She wasn't a terrorist. Yabagamba nti omukyalo oyo banayita badde mutujjo. Maybe this isn't what she wanted. She wasn't a terrorist. She was a good person. Kino mukasha kano Lodi abagamba. Maybe there's still time to help. Basooka ne bamuza ki ekimujjeyo okwogera. Why did you do something like that? Nabagamba nti yabye namukadde ng'afudde. Ninga kibalina okumanya kwegamba si terrorist. Yambuuza nti lwaki wamukolera ekintu nga kino omukolera kojja. And his mother asked me for help. Ati nze mutabani we nange twasavinga mu Iraq. Then ate There wasn't much explosion. mama we yansabye obuyambi. But in an elevator it would be serious. You mean deadly? Yes, sir. Yagamba nti okusijja kojja gye yakoze si nnyangu. Era buli omu yenna ali mu elevator agenda fwa. Kuba yabulabi. Bano babiraba ka TV bagamba tufudde. Kituufu eno bomu ya ddala. Ino sebo kojja ya ddala. Bomu ya ddala. Onabali wana esimu nevuga. Martha. Slow down, let me just put you on speaker. Leka nsooke nkuteke ku loudspeaker. They've evacuated the building and they're blocking off the street. The bomb squad and the FBI are coordinating to get you guys. Babagamba musimanyi basobodde okugezaako okwevakuetinga. We have 10 minutes. Abantu babajje mu kizimbe bomu squad ng'ogasseko n'abefubi bajja. Omusajja akomekereza agamba nti balina eddakiika 10. Bomu meeka atugambye ssebo tulina eddakiika 10. Basigaze eddakiika 10. Ani oyo? The only thing that's going to stand in there where are the TV ratings. Ekintu ekigenda okuba nga kiyingirira mu kkubo lyammwe TV ratings. 8 people stuck in a box. Tuli abantu 8 tuli sitaka mu kibokisi mulimu mayiti erina kojja. We need to get out of here. Banaye tulina okuyiga engeri gye tugenda ofubutukamu wano. Yeah, sure, go with the money, because money buys salvation. Mbutuufu tebera ku ssente zirabika zo zijja tuyamba tugule okulokolwa oba okununulwa. She's asking how much battery we have. Yesu Kristo beebuuza kaki kye tugenda okukola. Sounds like they're doing everything they can. They have to be. Nyino sookwa ono yagwamu amaanyi. Omusaaba abagabe balina eddakiika 10 ate nga tebalina kyakola ne baba bafa batya tebakyasula gitegulula. Ono agakaabye ndaba n'omunakatemba bwatula bimuweddeko. All right, I know things don't look great right now. Kimanyi ebintu si birungi kati. I was thinking the elevator dropped, right? Wabula amadde ndowooza elevator engeri gye kkiriddemu. Doors haven't lined up now. Eyinza okuba ezigiziri wamu kati. Okay, let's do it. Tusooke tuziggule. Mbutuufu. Out. We're going to push Madeline out first. Tugenda sooka bwe tuba tumaze okugula Madeline yasooka ofuluma. She's ready. Oyo mwetegefu. We have to do it at the same time. Tulina kugulirawo akasya kekamu. Ne bajja basike. Bagambye okusisya ku elevator engeri gye kkiriddemu oba osanga kati esikanye oluggi nga ziri lined up. Nga bwe tusika wano tusobola ofuluma. Ne basika. Ne basika naye nga wa. Busa bwennyini. We had done. And we weren't dealing with death. Tuli twasobodde oddugula kuona ntwade tulina Don. And how the fuck do you think I got this way? Aye twade tulina buzibu bwoli kubanga amagulu gafunye buzibu. Goza amagulu gano. Henry. Situka gwe mugagga. Henry. Do this for Madeline, all right? Ogenda kikola lwa muzzukulu wo. You need to pull really hard, Henry. Tugenda sika oluggi luno sika nnyo n'amaanyi. Sika. Pull harder! Najja sike sika. Sika. Shit! Busa bwennyini. Kumbe teluna batu.
tufudde kisenge kyekiriwo kajugera kola tutya. We still have a few minutes. Tukyalina eddakiika etono. So that's it. Kali kyekyo. Tusiraanidde ddala. This is one where we all die. Ffenna wano we tugenda ofiira. Happens. This is where it's going to happen for us. Wano we kigenda otuukirawo gye tuli. That's all. Yeah. Because of this. Yeah, kati. Uli asesa majje mulukufu. Old woman who can't take responsibilities for her actions. Tugenda foro na omukazi omukata tasobola kugumiikiriza bikolwa bye. You don't give a fuck, do you? Gulabika gwe omugagga gwe tofaayo. You knew those bonds were crap. Wakimanyi ezo boni zitali kasakiro. Nosalawo gamba abantu twagamba. 8 months ago, we all knew. Ffenna twakimanya myezi 8 egyayite mabega nti singa ttekayo site z'abantu zigenda kwononeka. Push them on these people. Wabula gwe n'osinikiriza ekintu kino omugagga gwe. Olaba kati oli musanyufu. Open the doors one more time. Bana tugula oluggi omulundi ogusembayo. I just need to see something first. Njagala kubaako kyendaba. It may not be a big deal, but kiyinza okuba si kikulu naye kijja tuyamba. Musikemu. Okay, everybody, come on. Mujje tusooke tusike tulabe. More time, come on, pull. Kale mwanguwe. Okay. Nasooka alingizaako wansi. Aya. I need something sharp. Neetaaga ekintu ekyogi. Neetaagayo ekintu ekyogi. Ekyogi. Nsobola okusimba kano. This is it? Kano kompadde. Kenina. What do you expect, George? Nsuubira kiffe tutambula n'obwambe tubali tujjako okutoyera opati. Well, it was Don's idea really, but there's room. Kyabadde kirowoozo kya Don. Elevator. Wabula wano tulinawo ka room. No cable with that. I know. Well then, kati ogenda kola. You can't be serious. Toyinza kuba serious. It was a last resort. Ye yabadde last resort. Not gonna get any deader. It's all. Ono omukazi tagenda fa kusukkako wano. Yagaino ye agamba okusira ku Don kyabadde alowooza twali tulina okuyija kojja tubeko gye tugikanyuga. Katulidde tukitegedde singa kojja ebeera wano tuba tugenda kufa. Kati abagaba bafune ekintu basale mayiti bajjeko kojja bagisule wansi. Okay, listen, George is right. It's not like she's going to mutufu. Sigamba nti ono omukazi agenda kuddangula. The law. Look, this is our life. Ebyamateeka mbivueko bannaye. Us into the situation in the first place. She's still a human being. Banaye akyali muntu. Being. Now she's a corpse. Muntu naye yafuuse mayiti kati. Kati balina omusaba mujjeko kojja wala balina Sara mu kiwato. Cheryl volunteering, George. This is your idea. Nze namaze ddogezaako bayamba ku bye nabayambye. Kino kirowoozo kyo gwe aba musala. I can't do it. Nze sobola kikola boyo n'osonyiwa sigenda musala. Okay. Kale. How much worse can it get? Oza kiyinza sukka bubi kusukka kyenkana ki. Kamusale. And then we're good. Ffe gwe musale omuggyemu kojja tugisuleyo kijja kuba kiwedde. Okay, I'll do it. But all doing it. Ngenda kikola wabula tuba tukikoze ffenna sinze njeka temugamba poliisi munze njeka. Okay. Tukikola ffenna Muhammad. All right. Kale. Yajja asale mayiti. Balina okyala mayiti wakati bajjewo kojja. Bagisule wansi. Tegamba wansi ne bwe balukireyo baba tebafuna buzibu. Yajja asale. Njagala owulize bifo nga tanaba kusala. Ekikoba kinywedde. Oli yasiriza kufuliza gaali. Do I start at the front or cut through the backbone or what? Tandikire maaso then tugende mabega ku nkogo. Under the ribs. Anti salira wansi w'embiriizi. Okay. Mohammed, you're the medic. Muhammad gwe musawo. Wayinze sasalanga bintu. Nali musawo naye nga sisalasala mayiti. I imagine she doesn't have to be held down, right? Mbutuufu Okay, so kati. So just anywhere, right? Oh, fuck. Kati nsale busaji. We're running out of time, George. Wait, tulina kadde kangi George. If we get out of here alive, we. Bwe tuva wano n'ompaka sexy. Okay, I like that answer because you have hope. You answer njagadde kuba bw'ogamba nno kibasegezo oyina essuubi ntugenda simatuka oba kuŋŋamba ye wandibadde okakasa mbu tugenda fa. Aya. Here goes. Yajja asale. Nedda bannayinze sigenda sala mayiti. I can't, I'm sorry. Sisobola George. Do it, come on. George tuyambe. George, yeah. George. I have to do shit. Nze sina kyengezi sigenda sala mayiti. Sigenda sala mayiti. I'll do it. Mukaga yagamba nze mumpe. Mumpe. I'll cut the bitch.
nze ngenda sala marayo olaba lufura gye tuwamba ndaba nakambe kambe kalinga kalamu yatandikirawo kusa omanya buli yazirikawo omanyi bwe nali emakerere nali mu buca ye kambe kaani kano kange kati okakozesa kigwe sikutega nkakozesa kulongosa njala omukakasa baali ku lubuto asala tusigaza bagati obuto yakaa tufudde barai obuzibu obuze siraba kyenkola jangu nyambe inze kazije kuyambe kazije kuyambe jegera kuyamba leta ne basoka balina okujjawo ebisaayisayi binasale bulungi yayekakuta balansi ekirungi teyasoose kulya bano abakazi abanene balya agambye ekirungi teyamaze kulya kuba abakujja no ng'alidde mwandigyemu ebifu by'enkoko nga biramba kati obuzibu obuliwo akambe tekasobola kuyita ku spinal cord eddiba kaliyuziza naye spinal cord tugenda kikwata ko tugenda menya bumenya omu akwata eri abalala bakwata eno tumukyuse omu ng'ajja kukona bala nga tujja kuddyo then tukutule enkogo bwe tufaano ogenda tuwa akakadde k'ensimbi at least kyosobola otukolera akakadde k'ensimbi kale tewali buzibu njakaba wamugire tumumenye kakadde k'ensimbi diiru uli amugaye ti bwe biba bigenzemu ensonga eno bwe tuva buli omu olina omu akakadde k'ensimbi aya abazza ku ddyo muze ku ddyo ffe tugenda kuzza ku kono basobole okutula enkogo yesu kristo banange aya emu biri owa ekitunga kikaluba bukalubi laba n'omuto bambi muto byamusobedde dda awuli yali Saka yenenya n'okwenenya lwaki yakoze ekitunga kino ne basooka balwana nagambye tuli kayitibwa Elevetor Vj Junior nga bulijjo Work and Property Services SPK International Computer Accessories Keys Possibility Uganda Limited. Get you out of there. Man Technology. Men in the shaft, they're trying to unlock the brake. We want to lower you. Nageno mukashaka no ngabagamba nti abefubya ingo gasheko ne bomb squad batuse. Babagamba tugenda soka tukirize ku elevator. Tubeko tujitusha then tutandiko bajjayo. Okay. Mohammed, he's barely alive. We gotta get him out of here. Come on. Ono tulino keshako mujja wani. Abayi. Kati baline bafuna we basobola okeshako sikira y'abantu. Aya. Mutujja wano banayi kojja genda kwa wasigadde dakika ntono. Twina wano omulwadde. Ne basooka batwalayo omulwadde. Ne bazaako muto. Ne bazaako olubuto. Ne bazaako munnamawulire omukyala. Ne baza gwe mugaga gwe twakoze ddiiro. Ne bazaako mugaga Mohammed naddako. Then balina okuzzaako munnakatemba. Kati obuzibu obuliwo akantu kafunda. Mujjamu sayizi mbale. Bano ba unlimited sand masavu. Boy siyitawo. Musajja watu sand masavu tayitawo. Owa isigenda kulekayo munda konto ina kyakkola. Yazaawo olugi. Ye musata kyasobola tayitawo akantu kafunda. Ali anyo chapati zoduke. Yagamba kati insiranyi. Kubanga kojja esigazi yake kinene dakika 2. Java soka chusa masima biga. Yenali mukutintima.
ndowooza kisajja kyatubambi kyagamba ndowooza kati wano nziwe ngenda okubeerera omuzira kubanga talina jjadda. Era bwetyo kojja yabaluka bade bagamba mwongera wansi basement ye gye baba bamugiramu wabula tasobodde kusimatuka. Era ekyaddira bugombe bwa poliisi pozi ngugasseko na ambulance wezito zaguka. Oli ekimusiza busaatu bunene bunene bwe bumusiza naye obusanga naye yandisibatuze. Because I need to talk to you. Just look, I don't care how late it is. I have. Nita okugenda we sifuddeyo kikerezi kyekanaki. Hello. Unaina obuzibu kirabika yafunamu obutakanya ne mukazi ekyo kati omukazi n'atwala omwana. Yakada kwogera ku ssimu naye nga wa. Munakatemba atudde ludda. Hey man, let me ask you something. Kankubuze ekibuzo Muhammad. Iran has a nuclear weapon? Nida mbutufu Iran ezimba nuclear weapon. I'm just asking. Mbuza bubuza. Are you always an asshole? Ni buli kasiro oli katofali. Security guard. Yeah. Man. Seba mbuza ta kitufu Iran ina nuclear weapons. Wa tugenda jikuba ffe. It was my wife. Oyo gwembadde nkubira abadde mukazi wange. We're alive. Tuli balamu. Boy tuli balamu totya. Yeah. Dambo tufu tuli balamu. Mr. Axelrod? Mr. Axelrod. That's me. Yenze. Axelrod. Mr. Axelrod. Did you manage to keep your hope? Osubudde otyo kubanga essuubi lyo likumira waggulu. It was a real tough situation. Nze gwolaba tubadde mu mbeera nzibuzibu. In there together and you just do what you have to do. Tegamba wotekeddwa kola kyotekeddwa kola. Nalaba omugagga. We have a deal. Gwe ssebo twakoze deal. Olina okumpa akakadde. Omulabye omusajja oyo. Seba mwenyereddemu. Mubanja akakadde amwenya bumwenya. My wife. Mukazi wange akubye. She doesn't watch the news, says it's depressing. Tannaba kulaba amawulire. Hi, sweetie. Ogamba ki sweetie? Yes, I got it. Hey. I'm on my way. Ndi mu kkubo nzija toilet paper gye watumye ngireeta. We batyo we basibatuka. Katonda watu. Nabagamba Vj Junior nga bulijjo. Kopi zo sigaja fi bulambalamba. Q's Digital Studios, 3 Broomsticks, Seed International, Praise Videography, Adam's Videography Masaka, Step of Videos ekalisizo. Nabagambye bwo kimanyi tuweta gataka. Futi 15 standard. Mwina miliyoni 3 lumba bayitwa ba American Property Services. Beboka bosobola okwesiga mu kikwagano guletaka. Mpozi basobola n'okuyamba ku bikwagano okusolooza ennyumba z'abapangisa. Mpozi ne kya King's Possibility Uganda Limited, Samona Beauty Products, SPK International Computer Accessories, Money Technology, kabakawo kanika amasimu ne Uganda. Tibakulima teri mulala. Mpozi ngogaseka bayitwa ba Harame Muchuzi Mix. Mukama bankumire. Analaba akaddamu sigala ng'otudde. Tugenda kulaba kasema kayitibwa Stay Hunter kitundu kya 6. Tulekera Stay Hunter kitundu kya 6. Mweraba.